Eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga lino olukulu Honorable Kadaga asabye abantu okufaayo ennyo okutumbula ebyenjigiriza mu bitundu gye bava bisobole okukulaakulana. Ebibiina bisatu byokka tebimala baana bonna naye at least 360 ne 370 bajja kutola awalungi basobole okukola ebibuuzo nga tebalina kizibu. Honorable Kadaga asinzidde ku mukolo ogutegekeddwa mu Nnamagye yaganyuka Lieutenant Richard Ssennoga oguyindidde ku ssomero lya Mpenja Primary School Gomba nga gugendereddwamu okutema empenda ku butebe bayinza okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Gomba nga bazimba ebizimbe ku masomero ag'enjawulo. Omukolo guno gwetabiddwako abaana enzaalwa y'e Gomba abakulembeddwamu Ajabu Naduli nga ku mukolo guno Honorable Kadaga atongozza ekitabo ekyogera ku gyenvudde wa Lieutenant Richard Ssennoga wamu ne Gomba okutwaliza wamu. Omu ku bantu ab'ebyafaayo mu ggwanga lino ate era yatongoza ekitabo kino ate bw'alabye nga ne bye yalwanirira mwana mulenzi akomyewo n'abaako kyazzeeka maama tweyanza nnyo. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Gomba balajanidde Kadaga okubateerayo akabega nabo balowoozebweko kubanga baafiirwa abantu baabwe bangi mu lutalo lwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza nga n'abamu baaziikibwa mu ntobazi. Ange be nalwana nabo n'abamu nali komanda waabwe nti bali mu mbeera embi ennyo tebalina we basula abalala bafudde naye nga bafudde mu nnaku etegambika. Simanyi lwaki tebasobodde kufiibwako n'olwekyo nkoowoola abantu bonna ne gavumenti yennyini eveeyo ejje yambe eyakwate ku bantu abo kubanga kya muwendo nnyo. Bano era basabye bayambibweko mu byenjigiriza ebiri obubi ennyo nga mu ssomero lya gavumenti erya Mpenja Primary School basemba okufuna first grade emyaka 7 egiyise ng'eno nayo yabakwasa nga bateeberezebwa okuba nti baali beenyigidde mu kubba ebigezo. Siwe bijja okuba kakati tulwana ate kuzza Mpenja waffe owedda ku maapu n'olwekyo kiri kyobadde oyogerako kati ate siwe kiri era tukusaba ojje ku ssomero ate olaba bwe bitambula era naawe ssebo otukwasizeeko nga obadde oyogera ku bannampenja ab'amaanyi. Ye Aji Naduli akiikidde abakola ku nsonga z'Abaazirwanako ensingo olw'okwesulirayo gwa Nagamba ku buwanga bw'abantu obuli mu mazzi wabula n'asaba bannagomba obutaggwa mu maanyi wabula bagende maaso n'okubanja gavumenti. Ng'akwasa amaziga nga wali bakulaga ekiwonvu Kalimagidoni abantu we baggwera. Kale nno tunuulira olabe abo abatudde mu ntebe zaffe bajja gabana misaala nakwejalabya. Wano bwe mbuuza nti abo baminisita ne gurupu ye eyingira minisitule ya Luweero Twayangu yakajja emirundi emiko okutunuulira n'okusaveeyinga ebyo ebyakolebwa ne byononebwa era biziddwawo bitya. Ono era akuutidde abazadde okubuulira abaana baabwe abalabika okubanga bakalambadde ng'ategeezezza nti wadde nga yabakubira omulango ogw'okuzaala akizudde nti abasinga bazadde muwawa. Omusajja w'emyaka 15 bajja genda naye naawe onoba ng'oyagala kuzaala omu olegera kazaala malaria wa Africa n'akakuba emyuso ziri kusomera mungi. Honorable Kadaga asuubiza nti wakwasizaako bannagomba mu byenjigiriza n'ensonga z'Abaazirwanako ng'era wakufuba okulaba nga abakyaliwo basimibwa nga bakyali balamu. Anet Namatovu yakusakidde eggulire lino ku KSTV.